Okay, nkwaniriza muganda wange gyosinzira okuba nga totulaba kasubenti oli bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Muli mutya basseruganda ne bannanganda gye muli yonna yonna banafu batulabira ewala abali mu diaspora tubaagala nnyo. Okutuwa obudde bwobwo kikulu nnyo. Oli ku Big Brother Uganda ate ne Flex Media Official. Zitambula mpola naye nga kyemmanyi tubawo ekisinga okuba nga kyekirungi. Nze Big Bro Jamal owe Nakaseke. Muganda wange mukyazangamukko tubeerangawokko naye mpola. Mulimu gwange gwa kulaba ekyo ekiziba kitambula ne mubuuza ne tukubaganyako ebirowoozo n'ambuulira ku ndowooza ye kubanga nze nsobola okuba nga nnina endowooza yange naye ndi munnamawulire omutendeke naye munnamawulire mutendeke oluusi bitukakatako kubanga tetwekubira sayidi ne tuba nga tubawa endowooza yaffe. Nsaba obuze ku bannayuganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abaisiramu yonna gye muli okwetooloola ensi eno mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutwekuumirako. Amannya nze Sula Flexible ndi mu Uganda okuweereza. Neesiimye nnyo okubeera wano ku channel zaffe ebbiri, Flex Media Official ne Big Brother Uganda. Mbabuuzaako ne mbeebaza emirimu egy'enjawulo abasobodde okuba nga ate mugenda okukakaalukanamuko mugende mu maaso nga mukola. Abafiiriddwa abantu bammwe ng'ono omukyala gwe bayita ye Sandra Sama yafiiriddwa maama we bambi maama yafuna blood clot oba bakayita akakutubbako omusaayi omusaayi nga gwekutte kye bayita clot. So yasobodde okuba nga ati ava mu bulamu bw'ensi eno maama w'omwana oyo Namubiri Sama ka TikTok akubambi kali so beautiful, ka beautiful queen kakola nnyo TikTok gundi content waako ku TikTok okwo yakalaga Africa kali kunnacho enviri kali kunnacho kakwata ziri zipaafu bambi yafiiriddwa maama we n'abalala ab'enjawulo. Mukama abasaasire okulaba nga muyitamu eno trying moment. Yenze Sula Flexible. Sula waliwo ekintu kyenjagala tulabe oba naye kwegamba zikyantabudde naye manyi gwe oli wa lugambo osobola okulumbuulira. Nze nina olugambo Jamal era nze olunaku lwembeerawo nga sikoze ku lugambo mpulira ennaku. Just imagine omusajja n'abeera nga ye alwewulira. Naye Sula nga sinagenda ku mboozi ya Principal His Excellency Bobi Wine tujja gibawa either mu episode eno oba mu episode eneddako naye nga Principal yabaddeko ebusoga kyabadde kiyitirivu nazzeemu okulaba ku tear gas ne rubber bullets naye yo si nsonga tujja gigendako oluvannyuma. Rema Namakula mukyala dokita omubwati nannyini kabina ekya kabina nedda kali kako gwe gamba nti nannyini Dimples nannyini kabina ne Dimples olwose n'okireta nannyini bibiri nedda nannyini Dimpo nannyini kabina nedda Dimpo si kabina. Beautiful Queen Dr. Hamza mukyala dokita omubwati kya Beautiful Queen kibadde kyetaagisa. She's beautiful kale ali lubuto ali lubuto wa myezi 6 n'ennaku 23. Ate balina okumanya nawulidde buwulizi nga njaguza Sula ali lubuto myezi 6 n'ennaku 20 ate lwaki era tunuulira ensonga okusinziira wezze ali lubuto ate aluddewo nannyo okufuna okuzza ku mwana kuba omwana wa myaka 2 n'emyezi meka n'emyezi agenda kuweza myezi 2 agenda kuweza myaka 2 n'emyezi 7 engeri gy'alangiriramu abayimbi nti oyo ali lubuto anti amulaba agenda ye waabwe. Kasuku juzi yali wa Shiba yamulaba ng'awanda amalusu ng'ali ettaka lya ttooyi so kati bw'akyogera nti ali lubuto kirina okuba nga kituufu. Muneerema ali lubuto aludde nawo nnyo bannange okuddamu okuzza ku mwana olwa Dr. Hamza naye bagamba Dr. Hamza nti intaani intaani aye eddwaliro ki lyakoleramu twanonye ali ku intaani nti intaani mu malwaliro ga gavumenti ate gomanye eddwaliro lyakoleramu wabula kyemmanyiiko nze nkugambe ki nze kyemmanyiiko yali alina edduuka eritunda bino ebintu ebikozesebwa mu malwaliro bye bayita Akron nga liri awo ku London Chambers naye ndowooza lyavaawo lwale nti kati simanyi wa gye badda naye nga bambi ali lubuto it's okay
abadde aluddewo nannyo tatambulira ku peesi zammwe. Lwaki wa Kenzo yalwawo yenna ebintu bino bizibu obutuufu Malaka ye teyagala Kenzo kubanga kati lwaki wamuzayanguye mangu okuzaalazaala mangu. Musajja yali Kenzo yali ayagala nnyo awa kyokankubulire Kenzo tagwangako mulaavu kacyanga abeerawo agudde mu nga alirinnya mutoolo wallahi gakatuna mugula fiiramu kyoki kyagonyanga n'obukuba butonyerera. Kenzo tagwangako mulaavu ajuguddemu ng'alirinnya mutoolo. Gw'omanyi Kenzo ebbanga lyamala n'eremba tapostingangako kulema nga we yapostinga Nyamutoolo yateekangayo just Rema we yafulumyanga akayimba kalugeze Juice wa Mango n'ateekayo ekifaananyi kya Rema na hashtag Juice wa Mango yali promotinga music okusinga mukazi we n'ateekayo akaliro n'ateekayo n'akafaananyi ka Rema. Takola nko post yeetengeredde my wife my beautiful nga wazikola ku Nyamutoolo. Nyamutoolo azikola azikola agamba my wife honey my bububu my chachacha kati Kenzo abikola. Kenzo yagwa mulaavu kati my bububu my chachacha my bubuna nze wana enyumirwa simanyi wenyumiddwa ennyo nga Kenzo kubalaba nga balina Nyamutoolo. Naye besides Rema kusula Eddie Kenzo agenda akendera laavu agenda akendera ate yeeyongera bweyongeze kendera lwaki yagenze Wanyambo kati tekikkirizibwa lwaki yagenzeyo ng'omukyala we tekikkirizibwa ennebbi obalaba culture y'ennebbi wogende nga temunaba maama ne taata ne banaba kusiima kubeera bafumbo oyinza okuvaayo nga biba bizibu nnyo bayinza okukonjobola abeeri tebalinga wano mu Buganda bo ebya cohabiting bikoma wano era ewaabwe tebituuka. Omusajja okwesitula n'ogenda eri balina okuba nga bakutegeera nti omwana waabwe wamugjayo mu mateeka oba kitegede kyenkugamba kyobola Nyamutoolo gugundi yeeno gye yakoze yawo mukamingi ngaddeyo ewaabwe ennebbi yagenze yekka kubanga Kenzo ne Nyamutoolo tebanaba kubeera officially married bakyali mu cohabiting living as if they are married. Okitegere eyo process gye balimu senga babadde babagatta manyi oba bagatta eri ewaabwe ennebbi waliwo emikolo egibakolwako omwami n'omukyala bawaayo embuzi enkoko ebisolo ebyo okitegeera n'ente ndowooza ente z'abagundi z'Abanyankole ne balina emikolo balina ebintu ebyo basaba w'ogendayo nga kubanga tulaba bannaffe abakola emikolo Balamu alina omukazi gwali omulabyeko tekitegeeza nti omuntu atabalaze mukazi aba tayina wallahi ati kati kitegeeza mukazi wabeera akuswaza walabe ku mukyala wa Jacob omutuuze naye ng'ayina ani yenna anti nze nze wa Jacob omutuuze nali mmanyi mulala maybe bayinza okuba bayawukana ebyo naye wawulira byasse nedda nze gwe nali mmanyi n'embeera zikyali wange alina omukyala naye kati mutemuajjangako na mawulire ani kati ekintu kya Jacob kiralamuko Jacob yatuuka n'akula because tetukyamulabira ku bino ebya Love Request Show tumulabanga meeya okitegeera kati waliwo abantu amu n'atuuka n'akyuka naga kati private life yematalinga mukazi we n'amugja muki mu public nenga gyali ekyo kiralamuko kye kimu ku King Saha wakimanyi King Saha alina omukazi ewaka era buli muntu agenda ewa Saha tayingirangako mu nnyumba ye okimanyi ekyo tayingirangako mu nnyumba ng'ogyeko bano baseeka kiti abagenda baseeka mafa abagenda ate nabo tebalaga mu nnyumba. Saha alina omukazi mukambwe Munyankole mukambwe yamugamba byonna bikole okitegedde anti nkugamba yamugamba byonna bikole naye sirabangako byonna content wa mukolerawo era abantu bonna bakoze content wa Saha bonna abagenzi wa Saha teri muntu yali ayingiddeko mu nnyumba ya Saha ne basaha yo atulaga nti baseeka benkuganye baseeka kiti abagenzeyo kumusomera ku dduwa babalaga bavaayo ne muganda wa Hamu yagendayo video ze batulaga ng'amusiibula mu mmotoka okitegeera kati waliwo abakazi we bantu kijja kukira ekya Jacob Jacob ayinza okuba obulamu buno obwa celebrity yabulimu n'abukoowa n'alaba nga okay kati yeetaaga private life okitegeera so kati ayinza okuba ng'ayina nga tagala mulaga w'amawulire naye kati waliwo ku bantu abalala ebbanga lyonna Balamu ebbanga lyemulabire ne lyemumanyidde simulanako na mukazi ate kati ekyo kiralamuko kati nja kukubuuliramuko life ya gondi ya Balamu mayi Balamu yalina sisita wange gwe yali akwana naye ndowooza tebaagenda wala Mutoolo akola eyo gundi eyo mu New Vision eyo Mutoolo
bambi yali amwagadde ne waliwo tata gundi oyo bajjo yabiyingiramu n'abyonoona naye nga baali beeyagadde. Ogamba Musasira. Ogamba. Ali eyo sisita wange akola eyo mu indasitule eriyo eyo mu Bukedde eyo. Baali beeyagadde ate nange nali mbaagaliza nnyo kubanga omukyalo oli yali ategedde nnyo Balamu naye ng'omanyi bajjo ne kigende kibalemesa laavu yaabwe. Balamu ate omanyi Balamu akoowa mangu akuwa second chance bw'otagikozesa mukazi wabitegeera. Nze kugenda wallahi nina olugambo nti olugambo lunsanga nayo sirina kubeera kati ebimu mbinoonyerezaako nga ladde tebantumye ne mbitegeera. Baali beeyagala nnyo ne Balamu naye Balamu bajjo yamukyusa yamutawaanya. Mukazi kati ne bamulemesa ate nga ne bajjo amututte naye tasobola mumanejinga omukazi. Akawula ne nkagamba ne ngamba lwaki ogenda ewa bajjo genda ewa Balamu yeeri kapito yeeri buli kimu naye ng'omanyi abaana abawala tebayiga era yamaliriza agenze n'omuswaswangule gwa bajjo ate ne bajjo n'amaana n'amusuulawo. Ngamba kati singa tuli wala nse kati nvuga hama Balamu yali agenda kumpa emmotoka kanga oli sisita wange. Lwaki okirowooza kulembeera? Era ndi mugagga ate sisita wo wafuna omugagga oba osuubira ki? Motoka, nnyonyi, hama, webityo, poloti n'ebirala. Era abantu abalina basisita bammwe mubaagaliza abasajja abagagga. Nze nali mwagaliza Balamu. Big Brother Uganda Flex Media official ko oli subscribing abo bwa wakatweyungako jaspa tunyumyamuko ku kibozibozi Uganda. Lema ali obutanti. Balete ebibozibozi naye kati ekyalema. Amanyire malema muze mukazi mulungi. Bina. Anyini dimpo. Awo tugenda kuva ku state wano. Atolagewa. Wangera mazima. Ngagala ne waliwo olimba. Ago si mazima. Gamba lema nanyini dimpo nanyini smile. Ebisigadde olekirawo. Ekyo nakyo kisoboka. Nanyini kabina. Nedda. Kako? Sikekko. Ati mbuuza kako. Sikange naye. Twogera amazima abantu batutegere bulungi. Ne matalina bbina ero lyosuuta. Liryo? Ne siryange. Naye nze njagala yogera ku bbina lyoyogerako nga nditege nga nange ndiraba mulindi fiiringa. Kyesibba. Kati waliwo siri eriringa ery'abaana bano balayikalayika abaana nga okitegeera abaana nga Shakira ninga kwerira erisaamusaamu ate kati byagenze nafuna olubuto lyonna ne livaayo ne lidde ne yeeveera bulala yavuddeko ate nze naliteekako ndeka tontuuza mu bigambo leema mukwano gwange sayala gamba nti ayambala ebbiina kisoboka. Banafa bamugisha Nandi Tours and Travel bakugamba twalayo ya passport yo bakutabuze mu nsi nga Canada na America bisobola kuba nga byanguwa. Akafa akasinga okuba akalungi bakayita Maples center Maples awo bakali awo ku Ssekabaka Road buli kawungeezi wabaawo embuliko Monday balina celebrity night, olwokutaano Friday night balina campfire night. Sosobola okubeera ng'ate ebintu bikwanguyira nga obinawo obyanguyirwa ng'ekintu kitambula mu mbeera emu oba endala. Nkwagala nnyo Sseruganda gy'osinza okuba ng'ate otulaba nadammwe abali mu bale Nyamutola alina empisa yafukamidde n'abuuza abataka ekyo Leema yali takisobola. Nze sina ekifaananyi kya Leema kyonna nga Leema afukamiridde omuntu kabe maama we Alima Namakula nina okubanga ebifaananyi bya Leema birina okubeera mu public domain kubanga public figure ne siyinaako neki bale Nyamutola alina empisa. Nyamutola bamukoledde omukolo bamusabidde emikisa kugamba abantu emirimu bagivuddeko ewaabwe ne balindira omwana wetu nga azzeeyo ewaka bafaaza bonna ne beekuŋŋaana ne bamutandika omunaaza ebigere ne bayalawo engoye enjeru n'ayavulirako ekyabadde essere egundi enebbi Nyamutoolo ng'atambulira ku ngoye enjeru. Ogwo omukwano ne Museveni nakukoma ogulaba abantu nga bagulaga Museveni mu 94 omukwano gwe balaze Nyamutoolo enebbi owa vice president. Kati kankubuli nno waliwo akabadi akajja Nyamutoolo mulaba singa tebibadde nti omanyi wano mu Uganda tulina protocol twali tulina ebintu engeri gye bitambulamu okubeera ku sekandi nga ye speaker ani yali amumyuka Rebecca Kadaga yafuuka speaker ani yali amumyuka omugenzi Jacob Olanya yafuuka speaker ani yali amumyuka Anita Mongo yafuuse speaker ani amumyuka Thomas Tayebwa Thomas Tayebwa wafuuka speaker walina okubaawo awo omuntu omumanyi ajja agenda okubeera deputy speaker 2026 omumanyi Nyamutoolo of course banga Thomas Tayebwa anaavaako kuba speaker okitegedde Nyamutoolo ajje
ababitegedde 2 muko tuteekwa okubeera ne sipiika nga Nyamutoolo okusinza ku mitendera nga fe abantu bwe tukibala. Kenzo oyo mukazi anaamuta Kenzo bajja musuulawo, ajja kubeera kyali grade ye, alagewo ajja funa omusajja nga wa gavumenti nga nze mbiraba ebintu manyi nze mbirowoozaako nga tebinnatuukawo. Ajja funa omukazi anti Kenzo manyi Kenzo bamuwa chance n'agaana okusalawo. Katanasalawo tannaba akyali mu bino ebintu bya celebrity bino ti mpaana nkuwaane mwagala kamuzi mwagala agende waabwe nebbi awase omukyalo oyo naye singa banaabeera ku bino simanya nzaalidde omwana biki ebyo kati tujja tutuuka ekiseera Nyamutoolo tugenda tandika 23 mugumu Nyamutoolo agenda kubeera sipiika wa palamenti kuba maama Anita naalo ng'agenda kuba avuddeko okitegeera simanyi kinaava eribbo naye ng'okusinziira ayinza okubikoowa because nze okusinzeeyo ndaba obufuzi bwe tajja kubeera dictator, tajja kulemerako nnyo ku ntebe, ajja tuka ekiseera akole ki abikoowa agenda akuza abaana oyo mukulembeze omulungi. Kati wanaaba avudde ku bwa sipiika Thomas Tayebwa akole ki ajje kati Thomas Tayebwa alina okubeerako omuntu amumyuka era of course parliament ejja kulonda ani Nyamutoolo ng'amanyi nti 23 Nyamutoolo agenda okubeera sipiika naye abeereko amumyuka omulala. Kati Kenzo watabeera serious mu bbanga lino mu period eno ey'emyaka 2 okwanjula omukyalo oyo abeera official. Andi kakati ekintu ekirungi kyonna balina okiteekako pressure wataakikole Nyamutoolo tunagenda okutuuka mu 23 mugumu ng'afuuse sipiika ng'alina musajja mulala mu gavumenti. Era Kenzo kati alina okukola ebintu alina okubikola mangu. Kuganya Nyamutoolo yabadde ewaabwe nebbi ne bamubuuza omusajja aluwa ninga atunula butunuzi hano omusajja tannaba kubeera mu mateeka. Lwakuba beewayo bamukkiriza bamugambe genda maaso lwakuba nti era challenge ekyaliwo Eddie Kenzo musiraamu omukyala mulokole basobola okubeerawo ne chances ziri ntono nnyo. Nyamutoolo alina okufuna omusajja atambula n'eddiini ye nga mulokole kubanga maama wa Nyamutoolo ne taata we baana ba church gundi church family era basabira Wakakande wa Miracle Cathedral wa Pastor Kayanja Robert Kayanja gye basabira. Kati ate Kenzo musajja musiraamu wakyaliwo awo Kayanja Pastor Robert Kayanja bagita Lubaga Miracle Cathedral okitegere. Kati maama wa Nyamutoolo taata we family wise bali ba mu church kati bakyalinamu challenge era Kenzo wataakikole mangu of course omukyala agenda funa omuntu atambula n'eddiini ye nga bwe nkugamba nti 23 omukyala agenda kubeera sipiika kuba wano wekitabeera neebuuka ebintu tubitunuulya mu perspective eddako ndagewa amangu butwakatandika ate nga kyeggwa ebintu byotandise okwogera tandise okulimba anti nze nkubalidde ekintu nga bwe kitambula kati lwaki olowooza mu Kenzo bagenda musuulawo anti kasita atakola ebintu Kenzo manyi Kenzo biki byakoze gwe mpa ebintu talina byamukoledde ali awo akyali akoze ebintu ngaki yamuwasaako ebintu ebyokumusuutako Facebook twagala laabu esukka awo omukazi akwadde chance akuzaalidde omwana era manyi Kenzo alina obuzibu. Kenzo agenda n'alobera mu guuni n'alobera mu chance manyi Kenzo ye muntu atambulidde ku favor okitegeera. Kenzo abadde n'abantu abamwagala naye nga ye alimu olwo nze ndi mulekwa maama ne taata baafa nze kati omuntu anjagala alina kunjagala nga bwendi ndi mwana munaku okitegeera. Abantu bangi baminisita batunuulidde Nyamutoolo oyo era Kenzo waateerwaneko nnyo wallahi bila okufiira wano omukazi agenda bumulema era tujja kudda wano tugambe kyagaanye naye akakazi kabaddewo kamwagala kamusapootinga mu buli kimu ekyetaagisa kamwagala gwekyomanya gwemumanya Nyamutoolo ayagala Eddie Kenzo naye Eddie Kenzo kasita ataasukka awo waali agende nebbi akole emikolo omukazi amugjeyo mu butongole okitegeera. Naye kakati era okugjayo omukazi mu butongole nebbi wakyaliwo akabuuza kubanga maama ne taata nga we nkugambye balokole omulokole tasobola kukwatagana na musiraamu kizibu gwe omwana n'oba oyagala nnyo bbaawo naye nga bbaawo musiraamu family wise kiba kigenda kukusumbuwamukko kati kyekitawaanya naye nga ye maama we yamugamba kisooke munaye mwana wange okuze gwe genda ne choice yo kyoyagala ogenza na musajja musiraamu naye era muli eri mama takkirizanga ne pastor yuga ne pastor akisundamukko takkiriza pastor agamba ku basajja be tuyina wano ab'omu kyaki omwana akulidde mu kyaki namwe muli ba family ba kyaki ate omwana agende n'omusiraamu kati awo wali obuzibu era Kenzo wateerwaneko nnyo waliwo omusajja mu gavumenti musajja ye mulokole
alina ne chachi okitegeera ate ayagala nnyo Nyamutolo kati Kenzo wateefeeko mangu mu period eno ey'emyaka ebiri bamututte dda balina okumutwala Nyamutolo bamututte dda yandi Kenzo wateefeeko kwali kati awo wali obuzibu nti eddiini eno balina bagamba nnyo ebintu ebiri sensitive madiini n'amawanga okitegeera eddiini ate eri nnyo sensitive nnyo kubanga tekikola nnyo makulu mukazi okutuuka mu nnyumba ssaawa 6 n'akoma ku 12 n'omubuuza wasuzeewa mu night player. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema. Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 755936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.